tunula eno. Wetoloozemu wano tulako okugemu nga wetolooza. Oba ogenda walula mpalo. Ogwe banayita batemera. Manya nze bampita Azizi nga omanyi yenze sina buzibu mwebalo tuwagira era waliwo bye nawulira ebyatuukawo nensaba Mukama Katonda atusaasire bizibu ebigwewo kyekyo era yatuyambako kyatuyambye naye ssaawa zino mabandaba yenze Azizi ndi ne baba wange wano ampise nga alina byayagala okuŋŋambako kuwulira ku bulamu bwange kale aludde nga tandaba kubanga naye abadde ali bize emirimu mingi nange esobola musumbuwa naye we yampise nange nasazeewo nzije mpulire kyaŋŋamba. Kale ndowooza yedda tujja sobola omuwulira bulungi nnyo. Kale tutandikire. Okay, all right. Good chairman. Wa meeting. Okay. Balamusiza mwena atulaba. Amanya Spice Diana. Era nga ndine Aziz ndetse mama amanya agenjawulo Aziz wa Spice Aziz kino buli omu alina bwamuyita. Ndowooza kati emyezi giringa mu myezi ng'etaano ndowooza nga nsikanya Aziz giwe n'etaano mukaaga we what etaano. Yes, so twasinkana na Aziz nga alani wabannyonnyodde aba following a story era Aziz yampa essanyu first time omulaba kozi yali muvubuka ali lively muvubuka zaamu amaanyi ate namusanga ku mulimu ng'alaga musajja mukozi nnyo so ne tukwatagana mu bintu mbwe tutyo mpola mpola era story ya Aziz nayagala nnyo egende out there because tulivinga mu bulamu olumu tutumanya what happens mu bulamu bw'abantu abalala nenga through social media, through TV, through ekikwatagana media, you get to know about other people, what they're doing in life, what they're going through. You get inspired, you get reminded ku bulamu bwa bulijjo ne what to do bobange yerabiramuko. So story eno yakwata ku bantu bangi nnyo nange kennyini yakirimu kyankwatako because Zizi namulabanga omuvubuka eyetaaga just a hope and essuubi n'okupushing a little push because ffenna tuba ne betwagala mu bulamu tuba n'ebiruubirirwa naye tuba twetagako just drive oba omuntu agamba nti you know you can do it just one word like that esobola okyusa obulamu bwo. So ekintu ekyo saakikola nzeka nakikola ne you guys that have been following me era nakiteeka ku social media ndoza yavaako everything okubeera nga kitambula like that. Nenfuna n'abantu abakontactinga abanyambako ku Aziz omuli omwami gwe bayita Fish waliwo Khalid ne Geoffrey era betwakolagana nabo okujja Aziz tetwamusanga eyo ku muzikiti ku kabalaza we yali asula ne tumutwala ne tugezaako okumukiliininga engeri yali ng'abeera ku street nga maze ebbanga nga tanaaba n'embeera gye yatunnyonnyolamuko yali alina obulwadde bw'empewo bwebityo. So njagala kwebaza omwami gwe bayita Fish guy is actually Ethiopian something like that naye yagamba nti Spice tujja kukwatira wamu okulaba nga we make a change in Aziz's life. Era omwami oyo twali tuteekateeka okurentingira Aziz ennyumba nga bwe tulaba ekiddako yangamba Spice no you should not rent a house nina hotel number ngenda wa Aziz room
Azizi abeere omwo tulabire awo ebiddako mpola mpola. So omwami ono yatekinga Aziz in like a son era nimbanga nange musupportinganga ne kyemba nsobodde. Aziz n'abeera ewa Fish for some good time era nga tuwuliziganya. Of course my schedules are very tight naye we nafunanga akadde I used to pass by. I didn't want to put Aziz's life in public after that kubanga omuntu nga ye amuvubuka tomanya kyayagala kola mu bulamu tosobola kulaga mbu oteeka obulamu bwe there naddala ng'ali mu process ey'okuhealinga. So whatever happened after that I didn't want to put it on social media until now nti yali alina obulwadde obw'empewo ne omwami Fish yagezaako nnyo bambi buli kimu nangamba Spice Aziz mulwadde wano, Aziz alina allergies ne tugezezaako ofuna eddagala wano. So he was like a father and he would communicate buli kimu ng'akikugamba. So omanyi ffenna we are not perfect in life. I mean moso bw'obanga naddala okyali muvubuka bingi nnyo ebintu by'ensi bikutwala olaba kino olaba kiri, you're not even yet of what you're not sure what you want in life nga gwe omuntu. Era sobolako era nkya neŋŋamba nti I can judge Aziz from day one. I never judged him and sisobolako era nkya nemujudginga for anything. So honestly speaking sijja kukweka nti Azizi takozesangako biragalalagala. Yes, era saayagala nnyo mu questioninga when we met him because I didn't want to seem like tumujudginga kuba tumanyi bantu obulamu bwe bayitamu now why they use what they use or drugs. So we gave Aziz almost a whole month nga abeera waka ewa Mr. Fish nga talina mulimu gwakola, he's just relaxing era nga twagala mujudginga yadde. But later we found out nti Azizi akozesa drugs. Yeah? Oluvannyuma ennyo batyo okuŋŋamba because they thought I would be disappointed. Nabagamba no, it's okay. Temutya because this is a young man we want to, change mu bulamu, so we can't judge him. Yonna imperfections ze tulina okukozesa okulaba nga he's a better person. So him, he admitted nangamba ebyaddala anti kale mbadde nzibirira akayagana biki na biki. Nemuga it's okay. Tofaayo. It's okay. Just be honest. Obadde ogikozesa it's okay. You're a human being. Nemugamba era tujja kola ekyetaagisa or recovering if you want to change. So omwami Mr. Fish nasuggestinga Azizi tumuteeke ku ddagala, which I also wanted and supported. Era yalina eddagala yali akozesezaako before, like he was explaining to us nti ayagalako okukyuka ave ku drugs. The same hospital we yagenda we twamugamba dde. Mr. Fish gwe njogerako n'atandika okuba nga awa Azizi transport every day to go and take medication, which he tried to do, and which he tried to do, but kind of it failed. Yeah, simanyi how it works, but it kind of failed. But saga nnyo genda into details, but olunaku olundese olunaku olwaleero, the reason I'm here is to let you guys know that I've been a parent to Aziz, I've been a sister, and I will always be. And the only problem Jensanzemu Aziz at the moment, he's alabikatali willing to change to a better man like we hoped. Personally, sijja mujudginga with the other many, but we've tried okulaba nga tumuteeka ku medication. Ate saagala nnyo kupushinga. Every time bw'obeera nga opushinga omuntu to be a better person and is not willing, owulira nga kikunyigamu, olinga mforcinga to do what maybe he doesn't want. But as a parent, as a sister, as a big sister, I decided to continue supporting Aziz, of which mbadde mutwala like a son, whereby ne walwala they will call you Maga Spice, Aziz mulwadde, this is what is needed, and then you rush and be like, mani mutwale mu ddwaliro, this is this, kambasindikeyo this and that. But at the moment I want Aziz to start a new life
ku ye nga ye on his own. Era nasazeewo, me and my team, we got some money netugulira Aziz boda boda. One thing he said he wanted to do in life, yeah, kubanga twogerako naye nga tumubuuza what do you want to do, kiki osobola okukola, n'agamba asobola okuvuga piki kuba yali agivuzeeko. So mukyo nga kyenjagala okukola Azizi atandika obulamu obubwe nga ye omuntu. Since you people got to know Azizi kunze through social media, sikikola mu bubi mbu I want to, you know, put his life out there, but I want you guys to know what's happening to Aziz in obulamu bwe and his next chapter mu bulamu. I want Aziz to have his own life. Kuba abadde asula under someone's roof, buli kimu kumuliisa nga bamuliisa, bamusuza, bwalwala bamujjanjaba, but it kind of failed. I cannot judge him why it failed. For some reasons it failed. But do you want to say something? No, it's okay. If you want to say what you want to say, it's fine. So, mbadde kyesogeddeko is I tried so much to take Aziz to eddwaliro mu rehab, but I was disappointed. Tiyavaayo. Kale ku ddwaliro fine, ku ddwaliro nze nabalagirirayo ku ddwaliro kubanga nze ebintu ebyo nali mbikooye anjaba obulamu bwange gye bugenda si nyangu. Ate drug heroin kasita ogisukka heroin kasita ogisukka mu bulamu mu life ebisayizo egyo olina nga togikyusizaamu tojasobola oba togenda sobola. Naye kale Mukama kyeyanyamba, bagamba Mukama kintu kyoyagala asobola okikukolera kubanga naawe osazeewo. Nze nasalawo okujja okufolowinga byaddwaliro ebyo kubanga basawo bajjanga nga batunoonya wali mu biketo biki nga batubuuzaabuuza baagala okukyusa ku bulamu bwabwe kwejjako ekyo ekya drug ku mubiri, kubanga drug atist nywa mwenge nga sinywedde drug, kubanga drug yo kintu kibi nnyo. Ne wano mbasobola abeerawo saawa zino nga sinabaddinywa, naye kati kale nabivaako byavaako. Ze ekibi kale ze kyebankola kimu kyasinga okunnuma okuntwala nze nabatwala mu ddwaliro ne mbalaga abasawo ate ne bankyusa. Kyoba olaba nze sijja kulimba gwe sisita wange eddagala lye baali